buli kimu singa abakulembeze anasalira ddi amagezi ebizibu ebyo bwabanga ye tabiwulira kubanga olina kusooka kubiwulira noga bannanga amafuta ngamenye bwaba ajja mutamulu matasa musaya amagezi bwaba tabulwa sente za muddwaliro tasobola kusalya amagezi ki so ebyo oli byonna kati byetaaga bannayuganda okulusetinga abakulembera tebabulaga nti balina plan babagamba ne balirwana biri bubi kati bwaba talina plan ja kusalidde magezi bonge eri bali mutula kusala plan nga gwe yalinze mbuyeyo katonda ave yagikoleko ojja kubira inze nekyentegeera mu Emwanyi nsinga peneti bwagenda bakwagala nyino ne batandika okwogera Emwanyi bamusinga Bugisu cooperative batandika okwogera Emwanyi otandika n'okubanga ogiraba nga togiraba nga mumulengeza no ndi mukugamba profile egamba simubazi nga bwogamba sivuga nku motoka nojja nompa obwa driver nga n'okunsasula ng'ate gwe omanyi n'okumanya ng'ate gwe weevugira yiyo nga tokola ki tosasulwa kibadde kyongera nga twakava mu gundi mu ndagaano ya kofi gye batugamba nti batujoga tebatuwa kitiibwa netugaba buli gye batujoga toveeyo mu UN ffe tusalawo nga tetuvaayo buli baleeta license bakuleetinga monopolies ne ba middleman abafune sente ne beexploitinga oli omuntu ddala akola omulimu endagaano ennungi singa ne Minister of Agriculture kwali endagaano ennungi bo bennyini baali gifudde public n'endagaano mbi negobawe Emwanyi mubi kubanga government enatukonvince kutunnyonnyola netukakasa lwaki twava mu ndagaano yaki y'Emwanyi y'ensi yonna tetukonvinsinganga kakati tukyagitegeera ekyo kikyasinkinga nga nemabega wali etteeka ly'Emwanyi naye olwedde tetuyita ebbi ng'ate ne bannaffe abasoga bali mu faafagaana lyabwe nkubuuzaako nti wasotya nyabo wasota sebu azuukidde ku munnyo ku makya program gwegwo omunnyo gw'ebyobufuzi kubaganya birowoozo ku nsonga eziriwo kati mu ggwanga Uganda n'okwongera okwekkaanya ebigenda mu maaso. Tusanyukidde nnyo mwenna abafunye ebirungi abafunye ebizibu twongera basaasira twongera bakulisaayo mu nnaku nkulu mu ggandaalo eri amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo era ne tubaagaliza ebirungi byokka mweyamba bamaze okutuuka ku mirimu gyammwe mwebale kukola mwebale kakalabya amanya agange nze Tusiima Apollo nga bwenkutegeezeza nti ensonga za byabufuzi tukyali nnyo ku mulamwa ogwa ebigenda mu maaso mu byobufuzi oba ebifa mu byobufuzi kiki ebitegeeza mu ggwanga Uganda ekikyali ku mimwa gy'Abannayuganda y'endagaano eyakolebwa oba eyassibwako emikono ekitongole eky'ebyensimbi n'okutegekera eggwanga lino Uganda kwotadde ne musigansimbi omugwira okusunsula Emwanyi yaffe n'okugitunda mu mawanga ag'ebweru. Ensonga ezo zituuse mu Parliament era wetwogerera akakiiko ka Parliament akakwatagana n'ensonga z'ebyobusuubuzi so n'amakolero kamaze dda okuyita abakwatibwako ensonga eno omuli ministry eya finance Minister Matias Kasaija, PS Ramadhan Egobi n'abalala okuli ne musigansimbi yennyini Omuyitaliano Enrica Pinetti balabikeko eri Parliament babeeko bye banyonyola butya endagaano eno bwe yatambula ne bwe yatuuka okuteekebwako emikono. Bangi abayitiddwa mwe muline ekitongole ekikwatibwako ensonga y'Emwanyi mu ggwanga Uganda, Uganda Coffee Development Authority, mwe muli stakeholders abalala nga Bugisu Cooperative Union, bonna bamaze dda okuyitibwa. Ennaku z'omwezi 25 na 26 bajja kubeeranga ensonga eyo egenda maaso n'okubanga etambula mu Parliament. Bwe bityo bwe bireruddeeyo ekyeraliikiriza Bannayuganda webukeredde nkyaleero bye bisale ebyentambula ebitandise okulinya oba ebigenda okulinya oluvannyuma lw'abali mu mulimu guno okuvaayo ne bakakasanga ebbeeyi y'amafuta bwe bawaliriza kati okulinyisa ebisale ensonga ejja kuba ate ng'eyongedde okutabuka ebisale bwe birinya jjukira nti neera buli kintu nakyo kireka okuba nga kigenda kulinya. Ebbeeyi y'akawunga nayo batugambye nti yalinye edda nakyo kiva ku nsonga y'amafuta ate ne bannannyini masomero n'abavuddeyo ne bategeeza nga bwe bagenda okulinyisa ebisale by'amasomero babye byenjigiriza oluvannyuma lw'ebbeeyi y'akawunga
okulinya kati awo kitegeeza nti ebyenfuna byandiba ate nga bigenda kaluba nnyo okusinga oba oliawo nga bwe kiri olunaku luno olwaleero byebyo byetugenda okubaganyako ebirowoozo bulwakusatu tubeera ne Harold Kaija yamyuka ssabawandiisi w'ekibiina ekivuganya NRM ekya Forum for Democratic Change FDC so nga ate y'omu yavuganya ne ku kifo ekya omubaka wa East African Legislative Assembly ku lw'eggwanga Uganda. Kaija buuza kuba tulaba kusooka. Njagala okutwala mu kisasa guno okulamusa bannaffe bwe tuli mu buwambe abatava ku TV eno abalaba programu yaffe eno abatwa feedback asaagala nnyo abafunye ebizibu njagala okubasaasira mukulikeeyo mu Easter yabaddeyo okusomoozebwa okw'amaanyi ng'abantu abasinga lwabadde lunaku nga lwa bulijjo ng'embeera yo ekaaye ebyogeddeko bulijjo twogera wano ku byenfuna bimujja okulaba mugenda kubiraba nga biyitirivu mujja kubiwulira eyo gye muli kubanga nabagamba nti bw'oba oyina abakulembeze b'olonda ng'obalonda olonza akule basalire amagezi ebizibu ebikuyitamu byoyitamu ate bo ne bafuna embeera nga tebabiwulira wamulonda okusalira amagezi traffic jam nga yayina lidika kakati jamu tamula tajja kukola motoka esagula bw'ogamba mbu layini mpanvu nga yagikola ki yetasimba layini bw'ogamba nti ebyobulamu bizibu nga yayina health insurance bw'ogamba nti amafuta galinnye ye ayina kaadi mu nsawo kwegamba nti bw'ogamba nti n'okuziika kuzibu ye waliwo budget y'okumuziika so nti buli kimu singa abakulembeze anaasalira ddi amagezi ebizibu ebyo bw'abanga ye tabiwulira kubanga olina kusooka kubiwulira oga bannanga amafuta gammenye ono mwena taddemu 5 nagitawera kati bw'aba ekyo si kyawulira takyakisala amagezi bw'aba ajja mutamuluma takyamusala amagezi bw'aba tabulwa sente za mu ddwaliro tasobola kusalya amagezi ki so ebyo byolimu byonna kati byetaaga bannayuganda okuluseetinga okulowooza ki ekyetaagisa okulaba nti eggwanga lyabwe lidda mu nteeko. Nende Kaija ekyo tukikola tutya kyotegeeza tulowooze ku kyokusala ku privileges ez'abakulembeze kyolowooza of course mu ensi ensi ezina amateeka amalungi agategeera tebateekayo mateeka nga gayina be gayamba okugondeza obulamu ng'ate aba tegabakwatako kyekireeta ekyekizibu singa fenna Kaija bonogenda mu East African Legislative Assembly tofuna eno motoka esagula ekkubo lidika no by the sija omanyi kati ankubuulire ekisinga kwakolemusa abantu okumubifo bwe bwobutaala bwe bukuvamu ogenda okuwulira nga n'okutyotya neyanza nnyo neyanzeege wetwetandise program atulaba ku Sol TV enkyaliro Harold Kaija waali yamaze dda okwambala okuyingira olwokaano olwa East African Legislative Assembly era mumulabiranga ddala nze musabidde akalweruddeyo Kaija tandikira ku katono nnyo ku mbeera era bwekubanga egenda nnyo okukaluba ate okwongera okukaluba okusinga ku kyetulaba olunaku olwaleero njibagamba ekigireeta tujja kudda olunaku olulala tugi-exploitinge bulungi embeera ekyali mpanvu bulijjo okugamba wetunatuukira mu gw'omusanvu mujja jjuli ne byonna byetolola ku mafuta Kaija byetolola ku mafuta Kenya wabaddeyo ensonga y'amafuta ebadde wasi kibadde wasi nnyo naye oba oliawo kirabika okubanga wane waffe kibadde tekinaba ku kalubanga bwe tukirabye Kenya kawanga bwe kibadde Kenya mugenda kukiraba eno embeera kubanga abakulembera tebabulaga nti balina plan babagamba ne balirwana biri bubi kati bwaba talina plan ja kusaidde magezi bonge eri bali mutula kusala plan nga gwe yalinze mbuye katonda ave yagikoleko fojja kubira kitegeeza ki okuba nti gavumenti n'olwaleero bino ensonga tena bakuzitwala nga nkulu anti benagambye ebizibu bye muyitamu tisibibawulira bakulembeze okuba nti bo bali bulungi sibibawulira wali yabuliddwa ku Easter olwo yalemeddwa okugenda ewaabwe mu amafuta galinye wali yalemeddwa okutwala omwana mu ddwaliro so tulina okutwala ebintu ebikulu nga bikulu abantu balina okutandika okulowooza ku ggwanga lyabwe seriously
tugende ku nsonga y'Emwanyi babayise eri akakiiko eredda kusomeza 25-26 akakiiko Ministry of Finance ensonga eno yonna y'Emwanyi ogirabye otya okutwaliza neyanza nnyo mukwano gwange Apollo nkwange gye mbadde mpula nga gye njagala olwaleero njogere nayo ng'abantu bandaba nga tulabagana kubanga njagala kwebaza bannaddiini n'abakulembeze bonna mbu yabadde nnene ku menu ekyettunzi ekisinga mu Uganda mwanyi kyetutunda ebweru naffe Uganda nti nange tukyewulira mwe tujja ssente miliyoni 763 eza dola buli miliyoni bilioni 3 milioni 3 oli akubiseemu alabe sente zetukola ki zitujja bilioni empitirivu eza wano so kati n'olwekyo nti kintu kyakuzanyisa era waliwo omukwano wange juzi eyaŋŋamba ng'alaba mbonaabona n'okulonda naŋŋamba we gwe bayita black gold waliwo omukwano gwange omu nawe NRM Rogers Mulindwa juzi yadda anyumiza ku Lwokusatu oluwedde mbu yabadde n'emmwanyi ze ensawo bazadde 150 ne wamwe ebbeeyi ya siringi 4,000 n'ayolawo siringi ze miliyoni ze 6 kakati omanya omwana we agenda kusoma emmotoka ennungi ajja givuga era ffe otwabeerera abato twasanga piki twali tutandise okukola ki ezikaddiye bazita mwanyi z'abala nga ganene obw'emidumu ebiri si bwo ziri huge abamu bugende Masako ojja zisanga mu nzija zaabwe mwanyi z'abala ng'omuntu gw'osanga n'ennyumba ey'ebbaati oba tegula nga bagamba mwanyi omuntu gw'osanga n'omwana eyasoma nga bagamba ki mwanyi omuntu gwe bayita omugagga nga bagamba mwanyi abantu emmwanyi baziyimiranga mu cooperatives nga Jola Bugisu Cooperative Union mu cooperative ezo cooperative nga ze zinoonya eddagala ze zinoonya siblings ennungi ze zinoonya extension workers abayambako abantu abo okulaba nga bakipinga standards ne zinoonya n'obutale era wagiranga ng'oluusi bw'oba olina emmwanyi zo given amount of mwanyi nga basobola okujja ne bakuwa ssente nga tonnazikungula n'osobola okukola ku bizibu byo ebya bulijjo era nga n'eggwanga lyalina coffee marketing board eyo bagitunda ebintu byayo bagabana bya bwereere ne bajwa n'ono omuyindi omukisiranga gwe bayita kalanasani ne tumwerako n'abawala baana ba investor ba Uganda ne tumwerako n'abawala abalina embuzi atunga engoye wane bugolobi bugolobi naye nga bagamba mu 9.5 properties zayo bazivaluinga bilioni 3 mu 9.9 ne zitundibwa bilioni 6 zonge ebisinga ebitwalwa ki ekitongole yes ekivunanyizibwa ku kutunda exactly oba okunoonya akatake mwanyi ya Uganda era waliwo okunoonyereza around awo nga okutegera ne value eyo nga waliwo emmwanyi looreze emmwanyi ezagenda ne zituuka mu Mombasa emmwanyi ne zibula ni badriver ne badda kijja kiti ekyo mu gavumenti eno bubizibu emmwanyi ne zibula badriver ne bakola ki ne badda gavumenti eno akoosanga ejja eyina ebirime biyitirivu mbadde ndowoozaako byetulimisizza ng'abantu bagezaako ndowooza gezaawo okujja olusi omuntu waliwo ebyangwa byosa okufuna ssente baatusimanyi oba mmwe mwalima babuyitanga enkerene nga batugambye Uganda genda nakola siriki era siriki afuna kati akujjako obusaanyi ku nkerene okwo ne zikola ki siriki ne tulima zimaze okukula nibaga nti ate yabadde agula akoze eki agenze ne batugamba okulima molinga ne baga nti oyo molinga mugaggawadde waliwo abasimanyi aba perfume waliwo ne babitubalira ne tutema ki ziri enkerene ne tuyiwawo ki molinga abantu kalaga nti ekyo tekigenda kukola ne batugamba ate kakati tulime kamulali ono
Ffe twali makamulali etwasimule nga maama wange mukambwe nga mulina okubeera mu nnimiro mujjoka n'oyamusimula n'okaaba amaziga tugenda okumumaliriza nga teri gyakolaki teri bamugula ne batulimisa soya ne batulimisa ekigagi ne tulima vanira awo we nawanikira nga byonna biganye nga byonna mumala okutuuka babiranga nnyo kulena biranga buli omu najja kakati nze kina kirabamu mulaka mwalimu ekkobaane ey'okutamya abantu ettaka andi byokulyako tebifuna kakati noyagala ogende ku option ki B abala bagenze mu busuubuzi kati ng'obusuubuzi toyina ssente kati ng'olina kutunda ttaka ate okule ki ogende mu busuubuzi kakati tubale tuli awo abantu nga batandise okuddamu emmwanyi agamba nange emmwanyi ekoze ki esituka kigenti neefuuka black gold nandala mafaabi mukama wange nga tanafuuka chairman wa Bugis Cooperative emmwanyi yali ku siringi 3,000 yafuuka chairman n'agenda n'aginoonyeza akatale emmwanyi n'egenda ku mutwalo gumu 1,200. Really? Yes. 4 times? Yes. Olwaleero gendayo ng'oyagala coffee beans ziri ku mutwalo gumu 800 ekiro. Nti kati omuntu nga waba alina emmwanyi ye n'abanga alina kilo ze 10 si emirimu emitwalo 800 goyinza omugamba nti isa yabadde mbi ensawo emu bw'aba n'ensawo 10 wane Uganda wawa atasomeseza mwana so kati in that way nti abantu n'owulira na wano Katikkiro n'atandika emmwanyi terimba abantu ne balima maama wange ayina naye era juzi namugenda nti kati gwowedde ogenda kulaba nga bazigula ki bazonka twali tuli awo nga tuwulira FDC twazze n'okubikula ekintu kino nga tukizuula nti waliwo omuyitale abamu gwe bagamba nti mu Libya abala bagamba ayinza okuba mwanyina wanguli Gaddafi ebyo byonna biri mu kufuluma Pineti ffe yatandise okutwewuunyisa amaanyi Pineti g'alina oba n'obukugu mu kulobinga. Pineti yajja wano namu eddwaliro ly'abaana abato okulikola entebe omulimu ne guba mufu abaagizaali awo Pineti ne tugamba mbu twagala eddwaliro ly'ekikugu era asoose odisuubiza yali musajja mu Japan nga yatugembwa asodde tukolera ku miliyoni 6 eza dola Pineti n'agamba nti ngenda dibakola ku sente ntono miliyoni 377 eza dola kati nga Pineti ezo sente tulina okumuwa ettaka lya bwerere tulina okumufunya garanti ezo sente azifune tulina okumukakasa nti abalwadde bonna ajja kubafuna ekitanda bijjule era singa tebajjenga tujja kusasulira. Pineti empapula zitambudde n'olwaliro gwe munnamawulire okiri munaawo toyinza nagenda kukavalinga story erubowa erubowa atasobola kati oyo ye Pineti awuliddwako ekyadi n'awulirwako n'ensi kyali awo enoza newaabwe Ebipya obukugu Pineti bwamanyiddwa mu likodi ze bwa kapenta bubazzi ye bizinesi yayibazze gyakola ki gyalimu bwe nabadde naye eggulo ate yangambye ebirala mbukuki bubukugu mbubulala waliwo n'ebirala ebyo ebiri ku likodi ebirala bingenda bigankayemu musuubuzi wa bino ebyo byotegedde ebyenkula z'ebyo byasuubula kakati Pineti twabali tuli awo nga tuwulira nti emmwanyi gye batunda Coffee Marketing Board twatulirangamu noga buli omu akole ki yetuukire abantu badde banansa okwenoonyeza akatale kaabwe n'abantu layitire nga banansa okubrewinga coffee era n'abakugu batugambye nti gunda kukyeba abantu nga gundi Kaloli Sebogerere nti emmwanyi okugisiika esinga kubeera ya muwendo nnyo ng'ogisiise kati no brewing nokola kino nokola kaawa nga bwalanga ban cafe ensigo zirabaawo nebazikoyalie naba instant coffee oyo asinga okubeera ow'ebbeeyi kati lwogamba mu omugiro n'alwawo ebbeeyi egenda ekka kakati Pineti byazze okukola nga bamuwadde
omulimu ntya mbu oli omuntu yabakolera eddwaliro ebbi eri abaana omuntu gwe mwayongera ne muwa eddwaliro lino nga temunnaliraba nako nti okuma obukugu obwo tugenda okumwongera eddwaliro nedda tugenda okumwongera bizinensi yaffe mwe tujja miliyoni 761 omwaka eza dola tuzikwase omuntu omu tumukwase bizinensi eyo bulijjo manjogera ku buddu obutalabikangako bwe buno nga mu ndagaano omukyalo ono gye bamuwadde kyutta monopoly tavuganyizibwa naye nga bulijjo bwe tubuuza ku bbeeyi y'amafuta gy'obadde obuuzaako mbu lwaki ebbeeyi y'amafuta tekola ki teka mbwa free market economy nti buli omu akkirizibwa okukola ebbeeyi ye kakati oleese mu katale omuntu omu n'ojja ne bamuggyako buli kika kya musolo kyonna talina kukiwa buli kika gamba VAT gamba corporate tax gamba stamp duty gamba ne NSSF owabakozi n'abakozi babava ebweru tebajja kusasula musolo ne bagamba mbu ne bwanaabaayo enkyukakyuka mu tteeka eyinza muteeka ly'omusolo era bajja kukyusa era neyo enkyukakyuka ey'omu maaso era tajja kuguwa bw'anaabangawo embeera eyinza okutatanganya ebyenfuna n'abanga agenda kukola loosi nayo anawangira gavumenti n'emuyamba nga talina kukola ki loosi agenda tukolera emirimu 246 emirimu 246 Bugisu cooperative n'ogigendamu abantu beyita abakozi bali mu 10 tefunanga monopoly bano bakyagalanye bowulira ababulijjo bano balina abakozi abenkana bwe bati tumwongedde ettaka yono omukazi oba yazaalibwa n'abamazzi ki apo lwaki tebagwa ku ttaka tumwongedde ettaka ennamanve naye ne mbeeramu akawaayiro mbu anaakakolera nku byonna byonna byayagala mu economics batusoma kibayita lease ebyekuusa ku yes naga no mu kawaayiro bwokagagazibwa ebyekuusa ku project nedda n'ebirala byonna byawula asobola okugirawo n'osanga ng'ataddewo Soroti TV kakati ekyo ndi mu kugamba kye bayita lease lease zonna ziba ne condition kati bulokireka nga kiri open n'okulitunda alikola ki alitunda kakati nti olwaleero abantu fenna gyobadde okubanga eno competition kuba nti abagula bayitirivu kibadde kyongera nga twakava mu gundi mu ndagaano ya kofi gye baatugamba nti batujooga tebatuwa kitiibwa netugaba buli gye batujooga toveeyo mu UN ffe tusalawo nga tetuvaayo mu East African Community gye bagoba bannayuganda Sudan, Kenya, Rwanda, TZ nga tetuvangayo. So nti katwagenza okuwulira nga bagundi batugamba bamwami kirwani kwa kiryowa atone jeno teri ndagaano nungi efaanana bweti twagenza okuwulira Minister of Agriculture omuvugwa ekirime yo temanyiddeeko ddala ku nsonga zifaanana bwezite so kati ffe tulabe kobaane esooka mbokutta ekonomi y'Abannayuganda kwa vanilla yamala abantu banyina bire byegambye obulimi ekyokubiri okubatamya ettaka ng'oledde waliwo n'etteeka lyetubaye tukyakaayana nalyo olumanyi etteeka lya gundi etteeka ly'emmwanyi erikulagira kumpi byonna byonna weeyogereko ate nga lirimu n'akawaayiro akagamba mbu singa olekeraawo okulima bajja kusiba kakati bw'otubanga okyatunuulira emmwanyi n'otunuulira ebikaado katono nnyo Banakaija ensonga gye mwogerako ate nga ndowooza yesinze n'okukwata nnyo ku Munnayuganda ye ya monopoly kyemwogera kyemuyita monopoly naye mu agreement teri very very clear nti eno monopoly eyogera ku 5% nti ajja kubanga afuna access to 5% no at the peak ejja kuba 5% ne 6.5
at the peak ejja kuba 5%. Ne Ramadhan Gomendoza avuddeyo nnyo kyenyonyola ekintu ekyo ng'aga nti si monopoly wakyaliwo ekituntude ekinene ajja kuba ina access. No, nze nafunye ekizibu ne mukwano gwange. Wetaga kubeera clarity ku. No, let me tell you, in local solabe ambiguity, ye bali for ey'okuyamba oli. Ani ali mu Mwanyi ngo bawadde ettaka. Ani ali mu Mwanyi ate wa musolo omulala. Ani ali mu Mwanyi ngo bagaye nti gwe ne bw'anaabangawo embeera ekuleetera katika nkubuli kye kibufuna monopoly. Ate oyogera ku investor. Yes, ne abalala ndoza boli falinga ko siba investor no ndi mukugamba katika nkubuli no baganti yes no the okusinzira ku tekenya Investment Authority Limanyi Act. Yes, ewa incentives. No, let me tell you, kuba investors abamu. Who is an investor? Ireba nyonyola bulungi nyonyola. No, investor. Teo kubango ina capital. Yes. Yes. Mu Uganda tebalimu. Ugenda ku investing mu sente ze Yes. Mu Uganda tebalimu. Then you qualify for some incentives. Yes. Mu Uganda tebalimu. Etaka mu industrial park. And inja kubuza. Mu Uganda tebalimu. Mwebalira mulimu n'abafunye nabo. Yes, ne bomanyi babifunye siba bagabulyo wanamulenga baka mu coffee business ndowooza mpozi ya source ne andi kali you don't shop kubanga we bali bagala project eyo bagirangawa mpozi awo kuba kibayita monopoly. What makes a monopoly? Oli kwe kuteekawo ebimuyamba okubeera favored. Kakati kankubule kiki ayinza okusooka n'akola bwe mba mugulamu kilo sirinye 14 ayinza okusooka n'agigula kanaana mwena ne mugwa n'abanga yeka yakola ki yagula mumala okugwa ate uli bakugambye ate naddamu n'agiteeka ku ttaka tagenda kuyingira ng'asala bbeeyi asobola kuyingira ku bbeeyi gye mulowooza mbu ddala investor omulungi atuuse kubanga oli wabatawa musolo fobiramu business endala zekola balesa abachina babadde tax holiday n'osobola peeni eno siringi 3 ng'ogasseko n'omusolo era okuba tekuli musolo n'agituna siringi 10 mwe yagituna 5 ne baga nti wali ku dduuka ly'obukyana ya 3 kakati gwe n'osooka n'okola nova mukadaye oli baba afunye privilege incentive nyingi. Yes, zezego abalamu yasobola kubanga n'abalala ku product wao waita the incentive oteka incentive nga waliwo need mu byonna bye bali stinze byagenda okukola kiki otalabye nga kikola wano kiki otalabye nga kikola wano otegeeza kyo hanida omucha byoga nti bino byagenda okukola agenda kusiika kawamu kuba mutunde ebwe tomulaba nko musike tolabanga mukube alina pact amwongerako value agenda mufunira katale and what is value addition nage wobo yagala kawa abere value added nga expensive nnyo asinga okubeera wa waggulu kibaki eba gonde eba instant coffee ekyokubiri okola robust campaign nga nene nti nekiba nti nga buli alowooza kawa kadona akyadwadde amagezi kaija ekisobola okuyamba abatulaba ku Soul TV golowooza endagaano eno oba deal bwe tuba tuleeta musiga nsimbi mu coffee business eno yandibadde etya oba aneda ndimo kubuuza nga tegenda kunyigiriza abalimi okuviira ddala bonna abali mu coffee chain mu supply chain bw'oba oyita investor ali special bwatu kebera track record ye. Okay. Biki byatukoledde wano. Biki byakoze wano. Not even due diligence. Track record ye mu Uganda. Ono si investor gutukola ki? Kutwetaaga. Ekyokubiri kiki kyagenda okukola ekitakolwano ekyenjawulo ayinza okuba ina akatale ndaba batunulidde nnyo nti asobola okufuna akatale akagambye businesses zimanyiddwa ki Nescafe yaze kuba bwajja Nescafe buli omu wese kamuga Nescafe yayingiddewo waliwo those brands of what eza coffee n'ogamba nti bano bamaze mu field y'Emwanyi emyaka bwegiti
nze nekyentegeera mu Mwanyi nsinga penalty bwagenda bakyagalanye bakwagalanye ne batandika okwogera Emwanyi bamusinga Bugisu cooperative batandika okwogera Emwanyi otandika n'okuba nga ogiraba nga togiraba nga mumulengeza no ndi mukugamba profile egamba simubazi kapenta kakati kapenta nera jinga bwogamba sivuga nku motoka nojja nompa driver nga n'okunsasula ngate gwe omanyi n'okumanya ngate gwe wevugira yiyo nga tokola ki tosasulwa kakati noga nti oleesa ate dereva tekyawukanamuko nti nnyinza okuba siina bukugu oba saasomerera byamata dayare nenenvaayo nga nze nina obusobozi nsobola okwakisinga katale nina n'ensimbi ne capital esobola okusimbawo ekyuma we ekikuba amata oba nkubuulire ekyo tekisoboka okuba ensonga emu lwaki abantu bakola loosi mu kyogamu eyali wano baagana bazimba ebizimbe ebipya za apartment kati abazungu bajja nga nobabuuza eno ennyumba emaze ebbanga ki mukamange empya mpya kati bo ne batamanya mbu ekyokakyokka ekyokuba ntina yali agisuzeemu oli kimugaana ogisulamu baagala ebizimbe biriko ebyafaayo kyovola abali mu kutta Uganda bibali mu kumenya obuzibu olako since 1928 1948 olaga ekizimbe mwe nasula mu hotel bayita Windsor eri Nairobi hotel nene mu square mayonga 3.5 nene naye hotel bo gitunuulira baagana bagikola ng'erabika ziri hotel enkadde ne kati yemazewo myaka 2 naye nga bw'ogiraba oyinza okulala bagiziba mu gyenkaaga ne bwogenda eri munda nga kyakwata lyakwata bazungu nti abazungu bino ebintu ebipya ennyo kyovolaba nti obasanga agana nabukinga n'emmotoka n'asaba modo ya 1950 gyagala mu mbaga ye ng'ayagala kukola byafaayo kakati gw'oleesa omuntu agenda okutundira Emwanyi nga n'olulimi mmanyi kati ali mu kusoma mmanyo za Mwanyi kati kino ekintu ekiri mu kino mutandika okwetegereza ono si pineti ono si pineti kiringa bano babuuza ettaka lya wali ekuleerwe abalinawo hoteri mulete ku byapa mbu amazzi gabikola ki gabitwala wole babuuza ono mukyala w'ettaka abuuza bannange bayite ku badirekita b'ettaka w'ettaka ly'enaggulu badirekita tebakola ki tebalabika bakuwa amanya naye nga bw'oyagala naye oyo yaani nga tosaana kulifutinga veeyo kumutegeera so penedi nkugambe eddwaliro ly'abaana lyagaana eddwaliro ne lyerubowa n'olwaliganye kakati aganye alemeddwa emirimu 2 kati omwongedde ogwokusatu abasiraamu bagamba nti omusota kulumya mukinnya mulundi ogusooka mwe bansobe okulumya mu gwokubiri mbayinza kuba coincidence naye bwe omusota kassa gukulumira mu kinnya omulundi ogwokusatu kiba kitegeeza oli mukafiiri musiru mukafiiri you're not a believer kuba gwe bayita believer amanya nti awo waliwo omusota naye gwe obeera gwewakana mukafiiri abeera wakana taa tekisoboka kati ono nga bwe yatunda Mwanyi zaawa eze Brazil eze Vietnam eze Ethiopia yembeera bwetyo bweri n'ebibuuzo bikyali bwe bityo erudde eyo amaanyi nze tusemakulu tuli ne Harold Kayija yamyoka ssabawandiisi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC twogera ku bigenda maaso ebifa mu byobufuzi nga Parliament yamaze dde okuyita abakwatibwako ensonga y'endagaano ey'okusunsula n'okuteeka omutindo ku mwanyi zaffe ennaku z'omwezi 25 na 26 bali eri akakiiko ka Parliament. Kayija njagala kubuuza obukiiko bwa Parliament ate ekirungi nti gw'olina ne interest mu legislature yonna okutwaliza wamu osuubira ki mu kakiiko ngaako nti kayise omuntu bw'atyo oba abantu bwe batyo ku nsonga eyesimba bwetyo olinayo esuubi? Ekisookera ddala nti Parliament eyewedde yatukolera etteeka bbi
eri Emwanyi Coffee Act mwe muli n'etteeka ery'ebikajjo libadde gamba libateekamu omulimi okutunda ebikajjo anaabanga ne license license ate bazijja mu abo abagula kati license z'ebikajjo ne zigenda mu ngalo z'abantu ate abatalima bikajjo n'osanga Apple oli wano ng'olina license ya tani 2,000 kati omulimbi yagendanga nti license zaweddeyo naye noonya waliwo abazirina kakati bwakufuna kati gw'omuwa ebbeeyi ne basala egundi lole yalinga miliyoni 1.5 ne balanga bba wa 15,000 lole twaka yebikajjo tujja kinonyereza yes no it is written yes get interested in that kakati nti ate nga tebabasasulirawo kakati kyekimu ogenda okulya nino bagamba license mu Mwanyi wawulyanga ne kasoli baagala kuyingizaamu license buli baleeta license bakuletinga monopolies ne ba middleman abafune sente ne beexploitinga oli omuntu ddala akola omulimu era abantu bangi objectives amateeka go gabeerako objectives ne justification bagamba nti kwongera mutindo n'okusitula omutindo gw'ebirime bibeera bya nkizo njagala kugamba etteeka lya apartheid South Africa lyali tteeka ngera abalikola baliyita ddungi teri muntu akola tteeka ye nanyini kulikola nga taliyita ki ddungi naye kati nkulage nkubuulidde eryegundi kyerikola eryebikajjo ojja kuwulira kasooli bw'atambula bwebaga bafune license ojja kuwulira ab'amagye nakiwulira ki bwe kiti naye netteeka olwawulidde ligamba nti bakupanishinga singa ozikowa okuzirima capacity so nti twerowooza nti akakiiko ka trade kalabe ebigudde ku bannayuganda eno endagaano palamenti ekiriza gisazaamu ekisoboka yes kubanga gavumenti egenze tukolera endagaano ezikolera loosi endagaano eyagundi ogimanyi amafuta ojja n'okugikoka bagikweka naye buli kebakugirayo akatono likalabyeko konna ogamba tufudde endagaano ya omeme wakiwulira ng'ekyagisawo UEB kuba nti UEB bagamba nti eyinagana amasanyalaze gano gebagamba agajja gakola rosa ga dropping nti is naye ate nego baleeta mu ndagaano ne bagamba mbweraga amasanyalaze tunaagasasuliranga mu guno omwaka twasasudde biliyoni 93 era noza kati ate nga endagaano ya omeme ngerimu esente zigamba nti yo bw'enaagamba mbwekoye eyagala kuva Uganda onaagisasula bw'onaagigoba era ojja gikola ki kugisasula n'obeera nga oli awo oli mu catch 24 nti oli mu bwambe bwenjogerako so this is the same thing nti tusuubira nti palamenti eno eriwo kino kiyinza okugiyamba ng'erabye naziri license bagenzi bawa mu biki mu mugundi endala kubanga ono akuwa kakiipu olaga nti si monopoly naye nkubuulidde mbugo ojja mugaba 5% asooka alalule ki apaluse ebbeeyi atuuka agikole ki agisale ate bakugambye kuba bagamba mbuye tabeeranko bbanga ng'Emwanyi yeetaga tagifunye ali assured oba kitegeera kale kitegeeza yes ekitegeeza bajja kutuuka balage nti mumulekeraawo omanyi bano bakutwalanga mmese mulume kompola otukoggale nga bwe kyebaagalamu kuba kalolaki bali mu kunnyonnyola endagaano ennungi singa si yakunnyonnyola endagaano ennungi singa ne Minister of Culture waali endagaano ennungi bo bennyini baali gifudde public naye endagaano mbi negobawe Emwanyi mubi Pinet ba MP namwe bannamuli abatwalya ku jeeke nga bazze okulaba Uganda gyetadde sente zaayo bagamba emirimu gyakoze Chad ne Libya yona buli gyalaga abeera kuba kitulowooza ti ebintu bya penalty bino era camouflage
peneti si peneti muzanyi wa front mabega wakola ki kagologosi mabega wali aliyo mu lulimi olw'ekinnansi tumuyita mukongozi ninga aliko emmandwa kati emmandwa twegiraba nikadano bukasajja ngimwe kati n'emmandwa eno gye twetaawo okunoonya ani ono yo olubeera go bajja guno guba gukyaganye ne bamwongera omulala naguno namwongera investor kyatajjanga na ssente Parliament olaba nga kinene ekigusa ogambye nti byonna ku byoyogedde nomaliriza ng'oga nti kano kagologosi bateeka kubanga waliyo ki waliyo akasika asika obuwa n'okubudde mbyettaka bakulaga Parliament olaba nga esobola okugusa ensonga eno kuba kati essuubi ndowooza engeri gye bamaze okusaako emikono ku ndagaano kati essuubi ogambye nti liri eri Parliament esobola okulagira endagaano eno n'esazibwamu essuubi weeriri nti esobola okikola ekyo sinafuna profile y'abaani abagiriko komiti kuba nayo balawala obaolaba bali 30 anti nchege profile no anti chairperson honorable Mwinempaka vice deputy ye Christine Ramwaka nabalala bwe bati yes so chegeti no kati ilizibaita test nawe zogamba ngovudde mu kakiiko naga nti bwe nali mu kakiiko nayamba bana Uganda ku nsonga eno ngamba nya abantu kye twita CV si Apollo kutuula ku salt kumala myaka 10 ne Apollo nti bwajja ku salt wajigatako audience true eyo waye program ezitaliko era fe kati modern CV oyogera ngo wandiko oyogera byotuseeko sikulistinga nakola kugona nakola kejini oyinzo bagwe wayitangayo buyisi nogabwe nasanga gondi baina stock ya sente bwezite nezigaziwa baina abakozi babiri ne bawera abakozi 20 balina kino expansion bufetu alinga trading fuka leading farm ki mu market bizinga yes ono gwe tukola ki gwe twetaaga ekikufuula omubaka Parliament w'amaanyi zeze ensonga zoyimirirako naddala ensonga ezo singa ziwa leverage zijjako akazito kwabo bokiikirira apparently mu Uganda abantu balowooza nti omubaka Parliament delegate era abamu kyovula nti weesanga tiwaba yakuteesa kitundu kye kyokka kasensonga ebekola ku kitundu kye ng'ajja omubaka Parliament aba wa Uganda ng'otegeera ku nsonga zonna ezikwata ku Uganda era nsubira abantu agali kakiiko kano balina okuba nga etteeka ekiri ebusoga bakitegedde ekiri mu ziwume ne gundi endala ezize zikola mu ggwanga muno so kituyambe mbweno gye tusobodde okufuna tukole ki tusobole okuga nti bana ekino kikome manyi mu buyaye bwe Uganda no bugenda okubeerawo bajja kugamba mbukati yeetaaga kuliyirira naye nga tannabako n'ekintu n'ekimu kyaleeta ne bajja ojja biwulira ojja biwulira naye ssebo gundi yatambudde gundi agreement zatandika mu 2015 yes tegeza nti alina watuuse yes naye whatever it takes tetusobola kukwata million 761 economy efaanana bwetyo ng'eyina possibility expansion kubanga government enatukonvince kutunnyonnyola netukakasa lwaki twava mu ndagaano yaki y'emmwanyi y'ensi yonna tetukonvincinganga kakati tukyagitegeera ekyo kikyasinkinga nga ne mabega wali etteeka ly'emmwanyi naye olwedde letuyita ebbi ng'ate ne bannaffe abasoga bali mufaafagana lyabwe ojja genda okulya ne vanira omewa ne Uganda bagenda bakola monopolies obwo bufaanagana bwe butyo bagenda bagira nti ng'omuntu aleeta wano was it derident nga muntu omu waliwo obit abantu gwe twagayanga ennyo olwaje bamusaamu omuntu omu kubanga oli alayo ekifo atayakuvuganyizibwa obi n'akendeera n'okujjaano woona ekika ky'emipiira olijja nga agenda ogisula nti amu ne baatugamba mu Uganda tugiwa omuntu omu abantu abamu kyolakinga ekibagaggawaza butavuganya kakati ate gwe asembayo gw'okafiiramu kati bw'atavuganya asooka nagira mu bbeeyi entono kakati bw'amala okugobamu bano kwasooka nti oba tabagira nnyo kakati gwe sooka okole nga gwogaba weba product
gitunde sente ntono kakati oli alabye nga takola gegenda gobuza bali mu printing baita ba investor mu printing nga toyinza na kumanya wabbe empapula bazigulawa ogenda okulanga nebbe ne bwaba printinze nga tegwesize sente z'okugula olupapula kaiji kibeere mabega wa ebikolwa webityo kibeera ki no nze ku Emwanyi nyina ebintu bibiri byendowoozaako nti nagamba vanilla yali ayambye abantu vanilla yalimu emirimu nga ne fertilization koyinza okuyita okuwakisa ng'okukola manuale ku buli kirimu abantu batambula n'ebikwanso era wotegamba olimu mulimi wa vanilla yabeeranga n'ekikwanso kakati we musinkana mu nnimiro bw'ajja ati nakagatta munnange oli otya abeegundi bali batya munnange bino obiwulira kati mugenda okumaliza nga kati ankoze emiti 2 n'amanya nti akikoze nga kiro ng'etuuse ku mitwalo 3 nga bw'ogira kiro 10 miliyoni zezi kakati ekyo nekikozesa nga bagenda twagenda mu siriki ne tugenda mu bino ebirala naye kati walonze kyendabe ekobaane kubanga teri mu economics mu class gye basomeza bintu biri mu kolebwa mu Uganda economics ewa abantu okulaakulana ono taliyo n'abantu bemanya abali mu finance bemanyi ne gye basomera bino si basoma kuba basoma bikola ki mbimanyi kino ekigendwa kyabondamu ebintu biri gabe gambi ekisooka abantu abasinga bagenda tufe ekintu tutadde tetugenda kuddamu kulima mwanyi bakowe ettaka bagala bakyayisa okulima abantu abamu okulima kakati obakukyawa okulima ng'olina yiikazi 10 yina obuuza naye kati waba bali awo ng'oli ajja wala omusajja anoonya yiika 10 azigula nzina sina kyenzikolerako bampemu sente batunde ettaka g'otunda ettaka okwate cash kati ogende mu busuubuzi ng'olusi toli kafulu manyina obusuubuzi ekyokubiri kirimu kino ekyokuba nti abantu bafuna sente nga bannaffe balowooza nti babeera bazibu okufuga babeera bazibu omanyi omuntu ng'alina sente ekisooka tosobola kugula kaluluke kaakati omuntu alina sente atandika okusaba oluguudo motoka yange efa nnyo ayagala ayogera ku nguudo omuntu alina sente ayogera ku misolo omuntu alina sente ayogera ku quality health service kubanga asobola ogikola ki ogisasulira byasaba omuntu alina sente bw'aba ali mu kyalo akubuuza amasanyalaze ng'agala mangu omuntu alina sente akubuuza quality y'amasomero they don't settle for less kakati anoonya abakulembeze aboogera ku ebyekoze ki byeŋŋambye wakufuga anti kakati uliza bantu bameka abeesimbawo nga basobola okuarticulatinga issues ez'emisolo ez'enguudo ez'amalwaliro ez'amasomero ez'obutale kuba kati abajja kubeera ku Google nga babuuza lwaki Emwanyi ya Uganda ya wansiko ku ye Vietnam ne Ethiopia akati oyo mulimi kakajjo manyi kyoyogera nze nali ebusoga manyi kyoyogera obuzito bw'ekiri yes I know it nali ebusoga nti ekobane lyaku kwavu yes true kuba nti abantu abamu bagala kwavu yes kubanga obirabe bakola omuntu agala osibe enjala tolabye akola wabeera emmere neyeebuzaabuza omuntu ayagala oleguzi nali ebusoga ebikajjo byabeerera ku bbuumu ng'osaba omusajja ejjinja mugambutusi ng'alina sente muki mugambutusi omu niwaga omusajja oyo bava kumusasula afunye miliyoni 5 naye ng'omulaba nga ng'omulira neki abasente banakugula zigundi zaabwe zitrakita ne batandika okugula manyi ensi bwegagawala abantu ne bafuna ku sente ne gavumenti erimbuyinza naye efuna ku misolo andi bwekyali badde naye anti kati kiva ku philosophy n'enkulaakulana nekola ki andi kiva ku philosophy eyabo abaddukanya gavumenti banyumirwa dominance wabagala competition buli atayagala kuvuganya oteekawo embeera ng'eremesa okuvuganya kyekiriwo kati kakati bw'olaba nti katunula olwaleero omuntu omukulembeze bw'aba ava e Kampala ekisooka mu motoka y'essente eza change okuva ku zisembayo ez'ebinoso okutuuka ku lw'emitwalo ki egy'emitwalo oluno tebagenda nnyo nalwo okutuuka ku mutwalo gumu
kakati okusinzira obusobozi bwo ng'ate bwe kyali badde nti agenda kuwuliza bakama be kumuuza ne gundi naku zino obadde mu council oteesaki obadde mu gundi obadde mu parliament ensonga eno nga sakulya bw'ojogerako babeera bakuwulira ng'oli waabwe kubanga bakusponsora nakusponsoringa kati oli bw'abanga oli mu constituency nga temulina muntu ayinza kugula bipande bya mitwalo 5 kiba kitegeeza yafuuka so tweta njagala ogaba bannayuganda mbwe ensonga abakulembere n'abakulemberwa ensonga z'ebyenfuna by'eggwanga lino tuleme kubisaagiramu abali mu Emwanyi njagala okubategeeza abo abaagala okuleeta endagaano eno mutuviire ku Emwanyi kubanga Emwanyi eno kintu kya bulime kituludde nakyo kyekitutambuziza okutuuka wano kisomeseza abantu bangi we wali emirimu bwe tuba mu mbeera nga omusajja omu bwe yaŋŋambye nvuuka omu yange nti emirimu baagikola ki gavumenti yatunda emirimu getunze zi factories kati abantu bali mu kweyizawo zaabwe abantu mbaleke batobe baba basobola okuwezeza miliyoni 7 ezaali mu 100 bannayuganda bano balina capacity esobola okututuusa ku biliyoni 2 bannayuganda tusituke buli omu ayogera n'omubaka wa palamenti amutegeeze ensonga eno osanga katonda n'atukwasizaako nga naffe tulina bye tukola okulaba nga Emwanyi yaffe tusobola okugisigaza mwebale nnyo mwebalire ddala katonda abankuumire okutuusa ku Lwokusatu olujja n'abo bansabira obululu waliwo omusajja wange yansabidde obululu ekiboga n'abala munsabire ku babaka bamwe palamenti so katonda abatukuume apro neyanza kale abantu abakusol TV bwetu program bwetambudde enkyaleero tubebaza okuba nti mbadde naffe n'enkya mubeereko tulabike nga twongera kwetegereza ensonga zi amaaso gali ku palamenti mwe musobola okubaako kye mukola mu kaseera kano kennyini era essuubi liri erimu ababaka baffe mbeere bulungi mweraba